okutandikira mu ssaza Buddu bakansala abakiika ku lukiiko lw'ekibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu bavudde mu mbeera ne bagoba injiniya ow'ekibuga kino David Mugagga disitulikiti gwe yakomezzaawo mu kibuga kino nga bamulumiriza nti mu kiseera we yabeerera mu Lukaya yadibaga emirimu n'akatagga. Bano basinzidde mu lukiiko olw'amangu olwayitiddwa sipiika w'ekibuga kino eky'erukaya Efulayimu Luyombo Ssekkuubwa oluvannyuma lwa disitulikiti y'e Kalungu okufuna injiniya omujjuvu olwo abadde akola nga injiniya owa disitulikiti eyo David Mugagga n'azzibwayo mu kibuga Lukaya ekijje bakkansala mu mbeera ne beecwacwana. Meya w'ekibuga Lukaya Ssenyondo Gerard Kikyamu yaleese ekiteeso ekifuumuula Mugagga n'agamba nti disitulikiti emufunira awalala gy'agenda era ne bakkansala ne bategeeza nti omukulu ono mu kiseera we yabeerera injiniya wa Lukaya bingi ku byakolebwa mu ngeri y'ekanaggweramu eyo. Tuyina olugero olugamba Abaganda ekidiba kiddira nnyini kyo ffe tetubeerangako bannannyini Mugagga bwe kidiba e Kalungu nga bazze Lukaya. N'olwekyo mbadde mbasaba abateesa mwenna Mr. Speaker mukkirize okusaba kwa executive omukulu ono tutumuganye lwa bubi naye emirimu teyagikola bulungi ate teyamanya tululiba olwo ne tubeera n'obuyinza ku ye yakolanga gadibenga lye akati nga bwe yakolanga gadibenga lye ndowooza yessaawa okugamuwa agalye. Ntegeeza abakozi ba gavumenti nti olumu batulabanga abataasoma ne batulabanga abatamanyi bye tukola naye essaawa ng'eno bw'eba etuuse ate nga ffe tulina okukola ebibataasa. Sala oluvannyuma basazeewo beesitule bonna nga bali wamu ne Tawuni Kiraako w'ekibuga kino bagende ewakulira abakozi e Kalungu bamusabe omukulu ono bamutwale awalala kyokka Meeya Kikyamu n'agamba nti ensonga bagenda kuzeemalira babijje mu Tawuni Kiraaka. Mbadde nsaba Mugagga tusooke tumwerabire ffe tukole ebyaffe bigende tugambe nti tugenda bwe tuti kola appointment simanyi mpulidde kansa egamba titugende ne Tawuni Kiraaka naye nze mbadde saagala genda na Tawuni Kiraaka mu bino oba mutusindika na sipiika tugende ne sipiika okola appointment naye nga Tawuni Kiraaka tumuleke yaleme kulabika mu bakama be ate naye atandise okupinga odazi zaabwe kubanga ffe tugenda kupinga ffe amateeka ffe gatukkiriza okupinga naye ate bano tutabakkiriza. So Mr. Speaker ogenda okukola appointment tujja kugenda babiri tuyinza okufunayo ne munafu omweri obutabaleka ne tubeera basatu ne tugenda ne tukola appointment esinkanakaawo ffenna. Oluvannyuma sipiika w'olukiiko lw'e Lukaya Efulayimu Luyombo Ssekkuubwa asazeewo bafune olunaku bakkansala baddukire ewakaawo n'agamba nti bangi ku bannalukaya abaafiirizibwa emirimu ne gitakolebwa bulungi. Ekitibwa Meeya olina ekigambo ky'otaagala kuwulira kwaga oli musirikale naye nange ndi kaada ate omukulembeze mu NRM ogwo omutende yatugusobola ddala bulungi. Mu Lukaya tulina abantu abaazimba ebizimbe ebya bizinesi ng'owaero birimu be bakapulo lwa nsobi ezaakolebwa. So tulowooza nti omutendera ogwo tetwandigutuuseeko era mu consultation abantu abamu baali baga nti mutuyite naffe tubeereko mu kanso yammwe tubalage nti tetwagala musajja oyo. So ensonga eno ekitibwa Meeya si yakumala gazanyirako ng'abakulu bagambye. Kaweefube wa CBS okwogerako ne Engineer Mugagga agudde butaka kyokka ye Tamale Fred Mugeru omu ku bavunaanyizibwa ku by'ensimbi e Kalungu ng'ono yakolako ne Mugagga e Lukaya ategeezezza nti bakkansala okutabukira Mugagga wandibanga waliwo ensimbi n'obubaasa ebyabaweereddwa. Musaza Busiro oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriza obutale obw'omubuulo okuddamu okukola ng'ebujja ku muggalo ogwalumimama gwe COVID-19 abamu ku basuubuzi abakolera mu butale buno Entebbe batonzeewo akatale akapya okuziba ebituli bye baafuna nga tebakola. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Oluvannyuma lw'ebbanga erikunukkiriza mu mwaka omulamba nga gavumenti egadde obutale obw'omubuulo mu nteekateeka gye yaliko ey'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 kyokka gye buvuddeko yakkiriza obutale buddemu okukola nga ku luguudo lw'Entebbe kuliko obutale obusoba mu 7 nga n'ak'omunaana ke katale akatondeddwawo ku kyalo Nkumba Bufulu akatumiddwa Kisembi Vendors Market n'ekiruubirirwa eky'okuyambako abasuubuzi
n'abantu ababadde batindiga engendo empanvu okufuna ebyamaguzi mu bitundu eyo gye babeera. Omutandisi w'akatale kano Wuma Luwangi atubuulidde enteekateeka gye bayiseemu okutandikawo akatale kano. Amanya n'eddoboozi nze Wuma Luwangi ow'ekizindaalo. Kaakati nafuna ekirowoozo ekigamba nti kantandika akatale nekitwala bakulembeze ab'enjawulo okukiisa mu erosi okukiisa bakulembeze bonna okulaba nga ntandikawo omulimu ogwo. Katonda yannyamba oba nenfuna feva bwe ntandika okukalanga abantu ne bakaagala nnyo era abasuubuzi ne bajja. Kalimu abasuubuzi abayingira ebina n'abaguzi abayingirira ddala nga 5,000. Kyayambye nnyo ekitundu kyaffe bonna abadde kuno nga banywanjaga kumenya mayumba. Essaawa eno basuubudde doodo, basuubudde nnyaanya, basuubudde buniigira. Ku lw'Essande akatale kaffe lwe kaliyo bakeera ku kyalo konna kuyiwako bintu. Kansala David Galemye Kafuuma atunnyonnyodde nti ddala bakola butaweera nabo ng'abakulembeze b'ekitundu okutambuza akatale kano mateeka agasaanidde n'abatuuze baabwe basobole okukolera mu mirembe. Akatale kano katumiddwa erinnya erya Kisembi Vendors Market. Enteekateeka eno ey'akatale bwe yatutuukako ng'abakulembeze b'ekitundu twalabira ddala omukisa oguzze era ogusobola okusitula abantu baffe. Era akatale katulaze nti kajja sobola okukola bulungi era tubaaniriza ddala okubakoowoola bonna abasuubuzi gye bali bajje benyigire mu katale kano. Saza Busiro ne Kyadonda akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ewakiso Frederick Kingi Kinobe atabukidde abakulira amasomero mu disitulikiti eno olw'okukkiriza abaana okubuusibwa ebibiina. Kyagambye nti kigenda kutta omutindo gw'ebyenjigiriza. Mwabadde ng'ayogerako ne bannamawulire ku ebyo bye baazudde ebyaleeteddwa ekirwadde lumiimamawuggwe COVID-19. Akulira ebyenjigiriza Kingi Kinobe agambye nti okunoonyereza kulaze tiwaliwo abazadde abagufudde omugano okubuusa abaana ebibiina n'ekigendeerwa eky'okukekkereza ensimbi ez'ebisale by'amasomero n'okulowooza nti abaana baabwe bakuliridde. Ng'abazadde bawandiisa abaana balabika ng'ababuusiddwa ebibiina. Nkakasa namba n'abali ku masomero kati aba senior 3, aba senior 5, aba senior 3 okusinga, senior 2, aba primary 6, primary 5, primary 4 bangi mu masomero. Buli abazadde betulaba bakyusizza amasomero omwana amujja mu kibiina n'amubuusa n'amutwala mu kibiina ekiddako. Abasomesa mbagamba ki? Naye COVID yabireeta era ntandika okuleetamu embeera ey'okubuusa abaana ebibiina gyetutalinaako nnyo bukakafu ne gye tulowooza nti ekolebwa. Twagala kubagamba bugambi nti kino kyajja lwa COVID. Saagala obeere eyo muzadde otandika okubuuza nti omwana bw'anatukanga mu senior 2 nga nkyusa essomero nga mutwala mu senior 4. Nedda, kintu ky'okubuusa abaana kibi nnyo eri okusoma kw'abaana baabo, kibi nnyo omwana kasaabuuka omutendera abaako byafiiriddwa. Bino byabaddewo olw'embeera ya COVID, yes, naye tebijja kufuuka bya lulango. DEO Kingi Kinobe agambye nti ebyensoma n'ensomesa y'abayizi mu bibiina byonna ebyaleeteddwa minisitule y'ebyenjigiriza akakasa nti bigenda kutaasa okulaba ng'omutindo gw'ebyenjigiriza teguddirira. Nga buli kimu bakina kuba gavumenti yateeseteese bulungi nnyo neetugabira ebyokusomesa abaana ebyokusomera awaka. Ate ku mulundi guno kutafaanako mirundi giri egy'emabega amasomero gonna erya gavumenti ery'obwannannyini gonna kasaba nga mulimu abaana matiyo zino bazifunye oba bagenda kuzifuna. Kale tuzikozese bulungi nnyo abasomesa. Abaana bajja kusomesebwa abazadde mbakakasa tewali mwana wa kibogwe bajja tuuka mu bibiina ebyakamalirizo agenda kufulumizibwa kuva mu masomero kubanga gavumenti yakoze enteekateeka nnungi nnyo eri abaana baffe n'abasomesa baffe nebagondeza omulimu negwanguya mu mwezi gumu omuntu asobola okusomesa ebintu eby'emyezi 2 mu mwezi gumu kubanga bitegeke bulungi nnyo era byanguyira omusomesa. Musaza Buddu disitulikiti y'Ebukomansimbi yakweyambisa ensimbi za disitulikiti okuyambako abayizi abafunye obuzibu mu muggalo gwa COVID-19 okubatwala basome ebyemikono. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti eyo Mulonde Fred Nyenje Kayiira agamba nti bagenda kunoonya omuwendo gw'abaana omutuufu ogwafuniddwa obuzibu mu muggalo gwa COVID-19 bajjemu abo abeesobola basigazeemu abo abeetaaga okwatirako. Fred Nyenje Kayiira ategeezezza amangu ddala nga bakakwasibwa ofiisi bakutunula mu nsawo ya disitulikiti bajjemu omutemwa guyambeko abaana abo naddala okubongerayo okusoma ebyemikono. Kino kijjidde mu kiseera ng'abaana bangi naddala ab'obuwala bafunye okusoomoozebwa mu muggalo gwa COVID-19 olw'abasseedduvuto abaabatisse embuto. Tuzeeko okugenda nga tukyala mu bazadde baabwe
twogereko n'abazadde tumanye abazadde bo balowooza ki ku baana baffe bano abaakola ki abaafuna embuto kuba tezaali za bweyagalire tekiseera kyekyazireeta kati n'oluvannyuma tumanye muzadde ki asobola okuzzaayo omwana ku ssomero kuba sitwagala kuleka baana baffe bagaane kusoma kubanga baafuna embuto mu kiseera kino ekizibu tumanye mwana ki asobola okudda ku ssomero ng'omuzadde asobola omuzzaayo na mwana ki atasobola olw'obusobozi bw'omuzadde kati ffe ng'abakulembeze tunoonye engeri gye tusobola okuyambamu abaana bano okulabika nti tubasitula okubajjayo gye bali tubazze ku masomero basome babeeko ne we batuuka mu mbeera eyo n'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Solo Foundation nga kino kyagunjibwawo omubaka wa Bukomansimbi South omulonde Geoffrey Kayemba Solo nakyo kyeyamye okukolagana ne disitulikiti y'e Bukomansimbi okunogera ekizibu eky'abaana abafunye embuto kuba ensonga eyo kyali kyagitandikako dda. Mu ssaza Kyaddondo abagoba ba takisi abakolera mu ppaaka ya Usaafi mu kibuga Kampala batabukidde ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kye bagambye nti kiremereddwa okuggyawo abatakisi abatikira ku nguudo ekibalemesezza okufuna abasaabaze. Bano bagamba nti bakooye embeera ey'okukeeranga mu ppaaka ne badda mu kukuba emboozi olw'okubulwa abasaabaze be batwala. Abagoba ba takisi mu ppaaka eno bagamba nti kaakano balindiridde ppaaka enkadde eddemu eggulibwewo KCCA imirize emmotoka zonna ezitikira ku nguudo naddala ezo ezidda ku luguudo lw'Entebbe bayingire mu ppaaka. Omwogezi wa ppaaka ya Usaafi Mohamed Kawoya agambye nti ekiseera kituuse KCCA eyanguyirizeeko okuggulawo ppaaka enkadde baddemu okukola. Mirimu tegitambula bulungi oluvannyuma lw'okuba nti emmoroka zonna ezisinga obungi ziri ku makubo ate nga bwe twekubira endulu mu KCCA tugamba erindirira ppaaka nkadde eggulwewo. N'olwekyo abadereva bali mu bwennyamivu obw'amaanyi ennyo okulaba nga embeera mwe bakolera emirimu siteegi zaasaanawo ate nga obulumi balina bungi eri amasiteegi gaabwe agaali gabayimirizaawo ne famire zaabwe okulaba nga bafuna enkulaakulana mu bintu bye bakola nga bo abavuga omulimu gwa takisi. Naye n'olwekyo tuwanjagira KCCA n'ebitongole byonna ebivunanyizibwa ku by'entambula okukakasa nti assurance ze batuwa nga badereva ppaaka enkadde oluggulwawo teri mmoroka esigala ku kkubo dereva asigale nga ayina essuubi nti ppaaka bweggulwawo agenda kweyagalira mu ppaaka ye ya Usaafi. Mohamed Kawoya era asabye KCCA ekolera abagoba ba bodaboda enteekateeka ez'okubajja ku mulyango oguyingira ppaaka eno kibayamba okwekolera ku nsimbi. Bakoma ku makubo bodaboda zibatwala nga zitikka babiri ku nnusu 1,500 ate nga gwe notwalira 2,000 kati n'oba nga tojja kumalako ne ppaaka eno weba egguddwawo takisi ne zidda munda ne sayidi eno naffe ne tubeera n'emmotoka eziva Ntebe road zonna zibenga emmotoka tezisala kuyingira kibuga era tuddamu tukakookinga nti emmotoka zonna eziva Ntebe road zibenga zikoma wano era tusaba abasaabaze baffe abalungi tubeegayiridde guno omulanga tetukungula nga ffe badereva batakisi bakkirize tubayiwe mu ppaaka ya Usaafi tubenga rutukyaki zaffe teziragira kyetukoze. Musaza Buweekula abantu okuva mu maka agasukka mu 8 Mubende basobeddwa eka ne mu kibiro olw'emmere yaabwe yonna okusaanyizibwawo mu nkuba bikoki efudembye mu kitundu ekyo. Enjege eno egudde ku byalo 6 okuli Kibira, Kyamukoona, Kyamasiyare, Kijojolo ne Kibutamu ebisangibwa mu West Division ne South Division mu municipal y'e Mubende. Lugema Wilberforce omu ku bakoseddwa ennyo ategeezezza nti enkuba ebaddemu omuzira ne kibuyaga esaanyizaawo emmere yaabwe ngamba nga kasooli, ebijanjaalo, muwogo n'ebitooke nga byonna bino bisigadde ku ttaka. Emmere yonna eyonooneddwa omuli ebijanjaalo, kasooli, ebitooke, ababadde n'obutunda awamu n'abo abaalima ebibira abaasimba emiti. Enkuba eno etonnya ng'erimu kibuyaga, omuzira ne gutonnyera essaawa ezisukka mu 3 nga gutonnya era gugenza okuggwawo nga wayise essaawa 5. Abantu bano tebalina kyakulya yadde ekimu abali mu kitundu kino. Abantu bonna balajanidde gavumenti okulaba nti evaayo okubayamba kubanga tebamanyi kye bagenda kuliisa baana mu kiseera kino ate n'ebiseera ebigenda okujja. Ne bwe bafuna ensigo mu kiseera kino tebayinza kuddamu kusiga wabula ennimiro zonna zaasigadde nga zikubiddwa nga gy'obeera nti waliwo omuntu eyazze n'asaawa ebirime byabwe. Abantu bano basaba gavumenti okubayamba kubanga tebamanyi kigenda kuddirira.
Mu ssaza Buddu okunoonyereza kulaze nti amazzi geeyongedde obungi mu disitulikiti y'e Kalungu yadde nga abatuuze mu byalo ebimu bakyasiitaana okufuna amazzi amayonjo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebikira ku bino. Alipoota ey'okweyongerako obungi bw'amazzi mu disitulikiti y'e Kalungu esomeddwa avunaanyizibwa ku by'amazzi mu kitundu kino Bbaale Alozias Mugera. Ono asinzidde ku ssomero ly'e Lugeye mu ggombolola ya Kalungululo disitulikiti eno bw'ebadde ekuza olunaku lw'ebyamazzi n'obuyonjo nga luno lutambuliziddwa ku mulamwa ogugamba nti tubeere bayonjo tusobole okwewala ekirwadde ki COVID-19 nga mu mwaka gwa 2018 obungi bw'amazzi mu kitundu kino eky'e Kalungu bwali ku bitundu 7.5 ku buli 100. Wabula omwaka guno amazzi geeyongedde mu Kalungu nga kati gali ku bitundu 85 ku buli 100. Wabula wadde guli bwe gutyo ekyalo kino Lugeye ekyalondebwa okuba nti kyekisinga obuyonjo mu disitulikiti y'e Kalungu abatuuze baayo basiitaana okufuna amazzi nga bano bategeezezza nti batambula kilomita eziri wakati w'ebbiri n'essatu okutuuka mu kifo awali amazzi. Era akulira abakozi n'emirimu e Kalungu Kaawo Okyeni James Andrew asinzidde wano n'alagira abavunaanyizibwa ku by'amazzi mu kitundu kino eky'e Kalungu okukola kyonna ekisoboka abatuuze ku kyalo kino babasembereze amazzi amayonjo. Bbaale Alozias Mugera avunaanyizibwa ku by'amazzi mu disitulikiti y'e Kalungu ategeezezza nti mu kiseera kino batunuulira nnyo abaana saako abantu abaliko obulemu abakyala n'abakadde nga babawa amazzi amayonjo basobole okwewala endwadde eziva ku buligo n'ekirwadde ki COVID-19. Era abatuuze ku kyalo kino Lugeye abasukkulumye ku bannaabwe mu kukuuma obuyonjo baweereddwa ebirabo ebitali bimu nga bino bibakwasiddwa Kaawo Okyeni James Andrew saako amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Agisowed Yusufu Mayanja.